Omulamuzi Stephen Kavuma ye mumyuka wa Ssaabalamuzi mu ggwanga. Ekyokubiri, essiga eddamuzi lyasazeewo okukyusa mu bulamuzi ab'amadaala aga wansi naddala ba registrars 10 bakyusiddwa ng'omwo mwotwalidde omulamuzi amanyiddwa obulungi omwogezi w'essiga eddamuzi omulamuzi Elias Kisawuzi yajiddwa mu Court of Appeal mu kooti ejulirwamu n'atwalibwa mu kooti ensukulumu eyitibwa Supreme Court. Omulamuzi Segirinya n'aleetebwa mu Court of Appeal. Eggwanga lino tuli bukadde 34. Obukadde 34 bwetaaga abalamuzi enamba ewera obulungi okubaweereza, naye nga bwe tuli kati nga bwe twenkana tetumala. Mu kooti ejuliru ey'oku ntikko Supreme Court enamba y'abalamuzi temala, era ssemateeka agamba nti mu kooti eyo abalamuzi okuwulira omusango balina kubeera abalamuzi 5, naye saawa zino otwogerera enamba y'abalamuzi 5 tebaliyo, enamba tewera. Mu kooti ejulirwamu ssemateeka agamba nti ekitono nnyo abalamuzi abalina okuwulira omusango balina kubeera 3. Kakati enamba y'abalamuzi eriyo y'abalamuzi 5, naye ate obuzibu bwe tusanga nti abalamuzi 5 abamu ate baaliko mu high court ne basomesebwa ne bagenda mu Court of Appeal. Waliwo emisango egimu gye